Basentebe b'amagombola gano babadde mu lukiiko lwabwe olutudde ku kitebe kya gombola y'ekitenga wano e Mubende okusobola okusalira wamu amagezi ku nsonga eziruma abantu baabwe be bakulembera. Mu lukiiko luno ssentebe w'egombola y'ekitenga Gamba Edward wategeereza banne ng'abakozi b'omu gombola ye bwe babayisaamu amaaso nga tewali kintu kyonna kye babalaga kazi baalipoota z'ebintu ebikoleddwa ensaasaanya n'ebirala mu ngeri y'okubavvoola ko n'okubalengeza. Nga y'abasentebe okubafuula aba monitors ng'omonitaringa naye nga tofuna audit report, nga tofuna bank statement, totegeera release sente ki ezize mu kwota ate ne bakusuubira gw'okulondoola. Osobola otya okulondoola nga tolina ky'omanyi? Wano ssentebe w'egombola ye Madudu Edward Abyarema wategereza nti abakozi bano ye bamugamba nti akulira emirimu ku disitulikiti oba muyite kaawo yabagaanira ddala okubibalaga. Kiki kye tuyina, kiki egombola lyaffe kiyingiddemu n'ekyo kye tunaba kufuna nakukakasa nti kino kye tugenda kusooka okukola ate n'ekyo ekiddako. Olwaleero gwe tubadde mu lukiiko kyamaani Lusifayi bakizeemu n'atutegeeza tagenda kutegeeza kaawo asobole kulagira abakozi be ba sub county chiefs baddemu ensonga eno bagirambulule bulungi kubanga budget eba yaffe nga basentebe. Report ya quarterly report tuyina gifuna naffe ntufuna kye twogera ebikoleddwa wetulemereddwa okukola ekiyingiddemu nga emergency kubanga oyinza kusanga ne bakola environment mbadde mulina kukola kino ate ne mukola kino nakyo n'okibuulira abantu. Nyagala kusaba kaawo mu nsonga eno sente za 5% ku ssaza ezibeera limited ku ssaza sente ezo tizirina kyezitugasa tetumanyi bagamba nti za monitoringa kibyotaakola nga nze nga Kiganda ateekayo sente nnyingi ekasambya ku kawunti nga ne kasambya emazeeko emyaka oba 6 tiyegulidde na ku ttaka esente ezo 5% tufune kye tunazikozesa mu magombola gaffe zirekeme kugenda nga tizina. Omubaka wa Parliament owabwe wekula retired Major Joseph Kakoza nga naye olukiiko luno alubaddemu bano abawadde amagezi okukwatagana mu kifo ky'okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala. Kyokka obwedda ayogerwako ng'ono yakulira eby'emirimu mu disitulikiti eno Charles Kiberu byonna ebimwogerwako abyegaana n'ategeeza nti bano bamusibako matugambuzi ku muliisango. Owa disitulikiti n'owa Gombolo okola gye bayita financial statement y'omwezi n'ogiwa chairperson ne executive ye owa district n'owaki n'ow'eggombola. Naye ekya bank statement ekyo tikikkirizibwa obalaga ennyingiza n'enfulumya okusinziira ku ntegeka y'emirimu nga bwe yayisibwa. N'ekyo gamba nti batandika okubawa bank statement kiringa ekyo kuwulira nti minisita yasabye bank statement permanent secretary we kubanga ekiri ku national level kyekiriwo naye bafuna reports ez'ebintu ebikoleddwa ne sente meka ezifuniddwa. Wabula ye minisita Ombeezo wa Kampala nga yabadde omugenyi omukulu mu lukuŋŋaana luno era nga ye mubaka omukyala wa disitulikiti ey'Omubende Honorable Bena Namugwanya Bugembe ategeezezza nga bw'agenda okulaba ng'ensonga zino zigonjoolwa bunnambiro wakati w'abassentebe b'amagombolola ko n'abakozi ba gavumenti ku disitulikiti y'Omubende yonna. Kyokka era ono akoonye ne ku ky'ettaka ekifuuse baana baliwo mu disitulikiti eno n'ategeeza nga bw'atajja kukkiriza muntu yenna agezaako okugobaganya abatuuze ku ttaka. Olukiiko luno lutegekebwa buli mwaka okusobola okwekebera ko n'okuluŋŋamya enkola y'emirimu wamu n'empeereza ennungi eri abantu. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Expedito okuva e Mubende ku lwa WBS TV.